Yes, Red Zone TV kwoliwe bali kubanga kyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Happy Sunday kansoke mbabuuzeeko mwasuze mutya yonna gye musinzira okubanga gye mulabira omukutu guno gwa Red Zone TV. Waliwo olutalo olugenda maaso wakati wa speaker Anita Amongo ne yali speaker Kadaaga bano bonna nga basaidize eyo ebusoga. Kakati Anita Amongo lunaku lwajjo yabaddeko mu bitundu by'Ebukedeya oluvannyuma lw'okuba nti Parliament bagitaddeko akazito naddala ababaka abava ku ludda oluvuganya nga bagamba Parliament ssente y'omuwi w'omusolo gy'esaasaanya evaawa era omuntu awa wansi agenda kubanga akifunamu atya. Anita Amongo bamubuuza ekibuuzo ekyo Joel Ssenyonyi raising point eyo mu Parliament. Anita Amongo n'agaana okubeera nga akidiscussingako era n'ateekawo embeera eyeekwasa ebisiyaga nti ekyo mukireeta olw'okuba nalemesa ebisiyaga ng'alinga agamba nti aba opposition mwe mwali mwagala ebisiyaga bikkirizibwe. Kakati ebigambo bibadde bingi nnyo ebyogerwa ku mukyala Anita Amongo naye Kadaaga bwe yali ava ku bwa speaker yali Olutalo ye yamuwangula naye okusinziira ku mawulire ag'omunkuubo galaga mbu mu kalulu ako nga balonda speaker Museveni ng'omuntu mbu yali tayagala Kadaaga dde era mbu baali basayininga endagaano ey'okuba nti Kadaaga agenda kubeera speaker mu Parliament ya mirundi ebiri ey'e10 eya Parliament ey'omwenda n'ey'e10 wabula ye Kadaaga olw'okuba yali akoze nnyo n'akomawo. Era muba mujjukira Kadaaga njagala nkuweeko ku bigambo bino yali programu emu nga Kazibwe Bashiri amubuuza ebibuuzo. Kazibwe Bashiri yali akyakola ku TV gye bayita STV n'amubuuza ku nsonga za togikwatako ku nsonga z'okujja ekkomo ku myaka. Kakati Kadaaga n'addamu mu nziramu eraga mbu ye yayamba Museveni singa teyali ye yali tajja kuba ne wetwogerera yandibadde si ye president kuba yali talina kubeera ku ballot paper olw'emyaka gye. Kadaaga ebigambo byayogera abasinga obungi bagamba mu bye byanyeeza Museveni n'alaga nti tajja kumukkiriza kubeera nga adda ku bwa speaker era n'akozesa influence ye. Kadaaga ne bamuwangula Olutalo mu kalulu kali 221 ng'ababaka baakamala okubanga balayira mu bijjukire byali ekkololo. Kansoke nkuweka video kano ka interview kano then nzije nkuwe n'ebigambo bya Anita Amongo bye yayogedde bwe yabadde jjo mu district ey'Ebukedeya. Yes. Nalabye bwadde ogamba banna aba NRM ngo baga nti bannayinzi mu nnonde nze nayisaawo kino oba oli awo singa saali mukubiriza president teyandi emyaka gyandibadde giwagamira yabategerera kubeera ku ballot paper singa kati asiba migugu singa dde lwakitula singa kati asiba migugu singa tewali speaker singa kati asiba migugu okyenyumirizaamu. What happened? It happened. Now what? Bannayuganda abalowooza nti nno mwabayisa kulitalaba obagamba ki? Balina omukisa ogenda mu kooti nesalawo. So don't go back to history. Let's move forward. Mama, no, kakati twakikola ne batwala mu kooti nesalawo ne tukisa ebyavaamu. So okyagala genda kwa appeal ogenda kwa appeal waweddeyo singa kibaawo omulundi omulala wandizeemu n'okikolera n'okubiza Parliament ekiyisa ekyo bite tubite. Let's move forward. Don't go around nothing. Quit all past. Ebyo bye bigambo bya Kadaaga bye yayogera we baali bamubuuziza ku nsonga eyo ye ng'agamba mbu ye yayamba Museveni okubeera nga akomawo ku ballot paper. Kakati we bagenda mu kalulu k'obwa speaker 221 Museveni n'akozesa influence ye okulaba nga Kadaaga takomawo ku bwa speaker. Kakati ate oluvannyuma lwa Olutalo okufa Parliament yali tesobola kubanga egenda mu maaso yadde eddakiika n'emu nga teyina speaker mupya era okusinziira ku constitution akawaayiro oba section 82 section 4 article 82 section 4 egamba no business shall be transacted in Parliament other than an election to the office of the speaker at any time that office is vacant. Nti tewaliwo business yonna oba kuteesa kwonna oba mulimu gwonna guyinza kugenda maaso nga Parliament teyina speaker. Kakati awo oluvannyuma lwa Olutalo okufa Parliament yali teyina kuddamu kubeera ng'etuula paka nga bazizaawo speaker. Kakati awo Kadaaga n'addamu n'alaga interest
era okulaga interest kwaliko ababaka abalala nga ba Ibrahim Ssemujunganda Asumani basalirwa mu bijjukire ebyo byonna ebyaliwo 2022 nga balonda Anita Amongo zazaali ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokusatu 2022 bwe mbaseerabidde ne bagenda mu kalulu ako Anita Amongo n'akawangula n'obululu 400 mukamu era yawangula abantu abalala bonna be yali nabo mu lwokaano ng'akozesa influence eya Museveni nga wembi kugambye. Kakati ennaku zino zonna amawulire gadde gatambula ag'omu nkubo nga galaga nti Kadaaga yeeteekateeka era yandyetaaga okukomawo okubeera nga reclaiming ekifo kye ekyobwa speaker era ye ng'alaga nti ye yekka asobola okubeera speaker owaddala ng'agezaako okuwa ekifaananyi kiri era Bannayuganda bagezezaako biconnectinga n'ebigambo bye yayogera nti ye yayamba Museveni ng'alaga nti olwaleero singa akomawo mu office y'obwa speaker ebintu ebimu biyinza okukyukamu, ayinza okubeera tough, ayinza okubeera omukambwe n'ataddamu kukola bintu omuntu wa wansi oba oliawo byatandiyagadde. So kakati olutalo olwo ne luba nga lutandikira sayidi awo. Anita Amongo bwe yabadde e Bukedeya ng'ayogerako n'abantu baayo era yalabiddwako nga abaweevingira ali ku mmotoka eya waggulu ng'alinga akuba campaign nga olabe ekifaananyi n'ayogera ebigambo bingi nnyo era n'ategeeza nti mpulirayo abagamba mbu baagala okuddiza ekifo kyabwe ekyobwa speaker n'ategeeza nti nze nnina amaanyi ga Museveni era byabadde bigambo bye bye yayogedde mu kamwa ke yategeezezza kankikuwe wano bulungi nnyo. I have president's support bwe yabadde mu district y'e Bukedeya kyekigambo kye yayogedde nti alina support eya Yoweri Kaguta Museveni era ye yamukkiriza abeere speaker. Kitegeeza tewali muntu yenna ayinza kubanga ajja amuwangule ku bwa speaker ne wabanga bamulonze n'amuwangula. Yabyogedde lunaku ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu yabyogedde nga 16 omwezi ogwokusatu lunaku lw'eggulo ku lw'omukaaga yabadde mu district y'e Bukedeya. Kambikuwe obeere ng'obiwulira tugende mu There are people who are saying they want to reclaim their seat as speakers. Reclaiming a seat of a speaker. They want to reclaim a seat of a speaker. What did they leave there? What haven't we done? You mean in Teso we don't need a speaker? Oh no, Teso mamo niko techo lungongoni. In Bukedeya we don't need a speaker. Oh no, Bukedeya miko techo lungongoni. Maybe I'm a better asset than them. And I want to tell you, we are still there. By the grace of God, those who think they are going to continue fighting us will be put to shame.